Bano beba Biva Organic and Natural Health Products abakulemberwamu Dr. Senjabe Richard Kafulumu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga yeeyambisa obutonde omuli emiddo, emmere n'ebibala. Olina ebizimba ku nnabaana, tozaala, infections omuli UTI, candida, okusiiwa, discharge, naawe yeetaaga okuboostinga immune system yo. Ate gwe omwami atamalaako mu nsonga za kisenge bakuleetedde ka wake up call. Basangibwa wali ku Rubaga Road opposite Hotel Sojavaro ku Access Building. Ate nga bakola okuva ku bbalaza okutuukira ddala ku Sunday. Gwabetaaze bakubire oba baweereze message ku WhatsApp ku namba y'essimu 0752 nkaaga 24 27 0752 nkaaga 24 27. Beba Biva Organic and Natural Health Products okukuvumula endwadde ez'enjawulo. Bwenti ombaniriza ko kufifija the news ankabalunja bagarwa bampuliriza kansubire nti muli bulungi na jimsinzo kwanga ate mujje komideko. Yes, yo mukyala abanyidwanga Grace Kane enfunde zuwera akyazidwanga yegana ensonga z'olubuto wabulanga ate waliwo ebifaananyi byamukubiddwa ku mukolo gumu gwe yagenze okubanga ate akolako ne bigenda maaso okubanga ate biraga nti ali lubuto era nga ba social media in-laws bagenze maaso okubanga ate bamukomera nga bamubuuza nti obadde nga weegana ki olubuto lukuze era nga bwati bwe yafaananyi. So nga ate omukyala amanyidwanga Irene Manjeri ebyagenze maso kubanga ate bitukawo ne bana bikunyonyodde olunaku olweggulo wabulanga ate olunaku olwalero omukyalo oyo avudde nagenda maso kubanga ate ayogerako ku nsonga eno. Mu bimu ku byayogedde ategeezezza nga omwami bwamuliridde emyaka bwamumalidde ebiseera ate nga ye kati akuliridde. Anyways atutegeezezza nti n'omukulu ateekateeka mbaga anyonoonedde emyaka osanga nandibadde nzadde ku kaana ak'obukulu kati ku myaka gino 5 n'ensonyi zinkwata omusajja ne bw'aveera nti ayagala kumpasa ndaba mba mumalira biseera. Nkyazaala ndowooza kuba nkyagenda mu nsonga naye emyaka nga banyonenedde mingi almost 10 years tuli balokole ninda ntya Katonda ntambulira mu butuukirivu. It is really a shame. Omukyalo oyo webityo webitambudde nga ye bwateekateeka okubanga ava mu ddya lye ly'omukyala amanyiddwanga Martha K. Yes, ye agenze maaso okubanga ate yeekubyayo bufaananyi awo ng'agezaamu ayinza okubanga ate alabika singa abafunye olubuto era agenze maaso okubanga ate abupostinga wali eri ku mitimbagano gye n'ategeeza nti kale one day it will be real nti olunaku lumu kijja kubeera kyaddala. Okitegeera nange nsobola okulufuna. Amiina okitegeera. Abangi gye beesamba ate ye gyayagala okubanga ate agenda naye ng'era buli omu abeera ne experience yanjawulo. Songa ate omukyala amanyiddwanga Sheilah Gashumba Kara bw'atyo naye yavudde n'agenda maaso okubanga ate ategeezeggwanga nti agenda kubanga ayanjulira omukulu amanyiddwanga Frank Gashumba taatawe amuzaala. Omukoddomi ayagala abeere nga ate amumanya era nga yatutegeezezza nti okusinziira ku bbanga lyamaze n'omwami wono amanyiddwanga Rickman gwe baakeraba naye omwaka guno gwennyini. Yes, ebbanga eryo asobodde okubanga ate amulabamu obuntu bulamu talina tabbu yonna yonna gy'ali era bw'atyo n'ategeeza nti ye Rickman yamutwala dda mu bakadde be ne babeera nga ate bamulaba so naye ayagala abeere nga ate amutwala ewa taata we. Okwanno haga kinajjukira nti gye buvuddeko awo ennaku nga 2-3 omukyalo ono yagenda maaso okubanga ate ayozaayoza nnyazaala we mama wa Rickman era ng'oyo baamufuula coach oba yafuuka coach wa ttiimu ya Uganda Cranes yes eya netball omukyalo oyo. So nga ate saidi n'ow'omukulu amanyiddwanga Pastor Wilson Bugembe waliwo ebifaananyi ebigenda maaso okubanga ate bitambula ku social media. Yes, ng'alimu n'omukyalo ono jjukira gye buvuddeko awo emabega yagenda maaso okubanga ate ategeeza nti agenda kubanga ate atwanjulira omukyala mu butongole. Yes, era nga ebifaananyi bino birimu omukyala abadde atulaga ku kaweta era nga batudde wamu ekireetedde abangi okulowooza nti oba ye ono oba nedda naye nga tujja kwongera okubanga ate tukola ki tubinnyonnyoka. So nga ate ye omukyala amanyiddwanga Leila Kayondo bw'atyo ku Independence yagenda maaso okubanga ate awandika ennaku gy'alina ku mutima olunaku luno gye lugenda maaso okubanga ate lumuleetera n'ategeeza nti olunaku olwo ye birthday ya mama we ate ye birthday ya taata we bonna baazaalibwa ku lunaku lwe lumu naye kyannaku okuba nti bombi baafa n'agamba nti lumujjukiza bingi nnyo okubanga babeeranga ewaka olunaku olwo ne lubeera pate yennyini eri ewedde emirimu baakubanga omuziki baazannyanga baayombanga baafumbanga basalanga keeke baakolanga ebintu bingi nnyo nnyini ddala era ng'agamba nti olunaku lwe lutuukanga abazadde be bombi ate tebaliiwo kimuyisiza ddala bubi munange Mungu abawumuze emirembe. So nga ate ye omukyala amanyiddwanga Judith Hada olwo naye byaze ayitamu recently tubirabye ebingi nnyo nnyini ddala y'omu ku bakyala abasinze okubanga ate bafeesinga ekyokya oba ekibabu waneeno
ku social media nga baba bullyinga ne news ze zaali zakakola ki zakafulumaawo. Omukyalo naye ku Independence yagenda maaso kubanga ate asiima maama we okubeera nga yabaddewo ku kido kye okumugumya wabula nga kino ekifaananyi kyo kigenze maaso kubanga ate ekisesa ba social media in-laws. Ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Donzeraya agave wesi malungi kiragika bungi nnyo temabega kawo twabawako amawulire nga taata we embeera si nnungi era nga kigambibwa nti essaawa eno embeera eyongedde okubanga ate etawuka agenda maaso n'okubanga ate abatolinga ekirwadde eky'omutima twongere okubanga ate tumuteeka mu ssaala n'abalala bonna abali eyo mu malwaliro. Ate nga y'omuyimbi amanyiddwa nga Henry Tigana yes yavuddeyo kawo n'agenda maaso okubanga atulaga embeera gy'alimu era ng'ono yadda mu welding yes kwokyanzigi madirisa ebintu we bityo era nga kyonna kino kyava ku mbeera ya lockdown abayimbi abasinga abagenze maaso okubanga ate baventuringa mu bintu ebirala bw'ati agenze maaso okubanga ate ategeeza nti yakizuula omuyimbi tolina kubanga oyimirira ku mulimu gwa buyimbi bwokka olina okubaako ekirala ky'okwasaganya ku mabbali eyo. Ate omukulu amanyiddwa nga Aziza Zionje buvuddeko nagenda maaso kubanga ate mukutusaako ng'akukulumira ba media personalities okuba nti munange bakakanya erinnya lyeho okubanga bamuyita fered artist. Omukulu ono havudde nagenda maaso kubanga ate ategeeza abantu nti mwaka gwa 2019 ayagala okubanga ate atekawo ekivulu nekyasoboka olw'ensonga ya lockdown kyekimu ne mwaka gwa 2020 wabula nga ku mulundi guno havudde nagenda maaso kubanga ate ategeeza abawagizi be nti ayagala abakolere concert singa yes baba bajjewo embeera ya lockdown era ng'agamba nti concert eyo agenda giteekawo olw'ensonga nti agenda kuweza emyaka 10 mu music industry mukadde agenda kubanga ate agituuma ya one decade concert bajja okubanga ate bagita ate ng'okuyingira kajja kubeera akakadde kamu ake Uganda era ng'ono abasuubiza okubawa omuziki guli gwennyini oguli ku mutindo n'abategeeza nti ensimbi ezo ayagala kubanga ate aziza mu bawagizi be abakoseddwa omuggalo. Okudda ku mukyala amanyiddwa nga Beautiful Etania bw'atyo ali nominated as best on air personality of the year yes era nga empaka zino zitegekeddwa ku level ya Africa mulimu ensi ez'enjawulo wabula nga sofa yali nominated gwe twakalabako naye nga listi ekyajja jukira nti ono mukozi ku NTV. Ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Catherine Nagawa ye bw'ati ageze maaso kubanga ate alekulira TV emanyiddwa nga NBS ono abadde muzinyi era tumumanyi bulungi nnyo ddala atamujjukira akatambi akasemba yawe mabega kawo okutambula nga bagenda maaso kubanga baswampatibwa ba social media in-laws bagenda maaso kubanga bagamba nti ye mukyalo ono wabula nga yavayo nagenda maaso kubanga ate akliaringa air nagamba nti yes ye omukyalo ono atwaliddwa omukyala amanyiddwa nga Justin Namere yagenze maaso kubanga ate setting up TV station mu district eye Masaka gye bayita TMTV wabula nga takukumbye yekka akukumbye n'abawererako ddala okugeza nga omukyala Sumaya Maonge waliwo naawo abalala era nga essaawa yonna ekintu kyatandise okubanga kikola kitokota sitisaanikire so katubeere nga tusuubira ekisinga kawo abantu be Masaka basanyufu nnyo okuzama okudda ku mukyala amanyiddwa nga Sende yasa ono yagenze maaso okubanga ate asiima abantu abo abasobodde okubanga ate bakiika mu meeting gye bagenze maaso okubanga batuulamu nga balookinga meeting z'embaga yaabwe n'omwami amanyiddwa nga Prince Batu B officially okitegeera era nga kigambibwa nti n'omukulu amanyiddwa nga Rasa yagenze maaso okubaawo era nga yeeyamye okuwaayo ku mukuki mu nteekateeka z'emikolo gino naye nga tagenda kuwaayo nsimbi agenda kuwaayo bintu birala nnyo naye nga ebyamaanyi okukamala mufunza agenda kubanga ate abateerako omukono bagenze maaso okusiima abagenyi baabwe mu ngeri efaanako bwet. Straightforward. I am the prince. I'm here to take the Cinderella. I have no more words. We are excited. We were nervous about people who would show up today. Me and Prince are not very outdoor people. So today we were like, are they really going to show up? So we had no idea. But seeing you here is very encouraging. We have decided to start this journey. A lot of people that I called were asking me, Cindy, okula? So we are ready. We want to start this journey, and every support that you give us will. Only first class. 20 epangisibwa wakati we milioni omukaaga n'omusanvu. Ne disco ebyuma byangu yatero bikozesa bimanyi. Ne zampazi manyi. Kale nja kusobola okubikola cash sigenda kuteekamu naye nga byejja okusobola nga ojja kundagabula zikifo nti wano nteera otenti nene ne bwewegala ennene etya nja giteekawo ne sound nja gireeta ne ba kampuni yange nene ne generate nene nga kweri generate yagejja. I would love to specially thank Mr. Luasa. It's my first time to meet you. God bless you. God bless you so much. You lifted
a weight off our shoulders. We appreciate from me and my wife to be and the baby. We appreciate. We thank you so much. May God bless you and give you even more business. Thank you so much, everyone, and thank you for supporting us. We pray that you continue to. Bannayuganda abali mu ggwanga eri America akambanjulire DJ Farouk omusabatuzi w'enguliko anti ono asabatula n'ebyenda ne bikwetokota yakuba enguliko kiggala n'awulira omuzibe n'alaba n'omulema n'atambula akuba ku mikolo egy'enjawulo omuli egy'amazaalibwa baby shower house party graduation n'emirala kamaala ate nga naawe atesetese ebivulu yakyasinziza ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California era nga n'ebibuga ebirala atuukayo musange ku namba y'essimu plus emu7 7 2 5 2 4 2 7 plus emu7 7 2 5 2 4 2 7 ye DJ Farouk ku Bay and Samu tokkiriza bagenyi bokwebowa. Embera y'omukulu amanyiddwa nga Honorable Anthony Wameri eyongedde okubanga ate eyononeka era nga gana mawulire gatusiddwako Honorable Nkunyingi muwadde bw'ati agenze maaso kubanga ate atutegeeza nti ayogeddeko naye ku ssimu naye nga amuwulira munafu ddala era nga naye amutegeezeza nti awulira obulamu bugenda olw'ensonga nti lino eddagala oba chemotherapy treatment gyagenda maaso kubanga ate areceiving on daily basis egenze maaso kubanga ate enafu ya omubiri gwe bw'atyo n'asaba buli omu asobola alina kyalina agende maaso kubanga ate amuyamba ku nnamba kuteredde awagulu yasigona awulira nga oyina kyosobola okubanga oyamba yasigena maso beringa ate oyamba bwatyo nategeeza nti mukyala we agenda kubanga amweyungako agende maso kubanga ate amujjanjaba ajjanjabiwa mu ggwanga United States of America era nga jukira nti bategeeza nti agenda maso n'okubanga awere nemba n'ekirwadde kya cancer era nga ali ku stage 4 weewaawo waliwo abamu ku bannayuganda bagenda maso kubanga bagamba nti nedda oyo si cancer butwa just like nga bwe kiri ku mukulu ono eyita Pastor Bujingo gwe tulaba wano nga agenda maso naye okutoba n'embeera ye abamu ku bo bagamba nti oyo si cancer wabula ddogo ebyo biba bigambo by'abantu naye ng'atera mukadde ke kamu yo omukulu amanyiddwa nga Alex Waiswa Mufumbiro yasinga ali mu kibiina kya National Unity Platform olunaku leero bagenze mu maaso kubanga ate bamulangira nga deputy spokesman mu bujjuvu ow'ekibiina kino era nga amyuka omukulu amanyiddwa nga amanyiddwa nga Honorable Joel Senyonye yasa wanakawa ya nakawa West era nga mu bujjuvu bw'ekiti bwe kigenze maaso kubanga ate kikwasaganyizibwa erudda eyo. Ate y'omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni bw'atyo yavudde n'agenda maaso okubanga ate asaba abasomesa balekerawo okubanga bamuteeka ku bunkenke nga bamusaba okubongeza omusaala bw'atyo n'abategeeza nti naye obusente bwafuna buswazi ate nga ye pulezidenti w'eggwanga omulamba okiwulira bw'atyo bwe yabategeezeza nti naye afuna obusente butono ddala so nabo balekerawo okubanga bamuteeka ku nninga. Bino byonna yabyogereddeawo ku kisaawe ekkololo we babadde batesetese omukolo gwaki gw'abasomesa munnange bwe bityo bwe biri ate nga y'omukulu amanyiddwa nga Dr. Kiza Besigye ono tukimanyi bulungi nnyo nti yagenda mu maaso okubanga ate yeegatta n'abebibiina ebirala bw'atyo n'agunjawo ekibiina ekipya yes ekimanyiddwa nga People's Front for Transition era ng'oluvannyuma lw'okugunjawo ekibiina kino aba National Unity Platform bagenda mu maaso okubanga ate munange batandika okukisasirira wali wonna nga bw'omanyi ku social media ne bakikalirira omukulu ono avuddeyo bw'atyo n'agenda mu maaso okubanga ate asaba omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu aveeyo abeeko kyayogerako eri abantu agamba nti abantu b'ekibiina kya National Unity Platform bagenda maaso okubanga ate bakomerera ekibiina kyabwe ekijja ate nga ye ng'omuntu yagenda maaso mbu okubanga akubira omukulu ono Robert Kyagulanyi Ssentamu akasimu n'amugambako ku nsonga y'ekibiina n'amutegeeza nga ye bw'atakiinaako buzibu kakati amusaba busabi aveeyo mu buntu abeere nga akakkanya abantu be baleke ekibiina kyabwe kigende mu maaso okubanga ate kikola kitambula baleme kubanga ate babamalamu maanyi oyo abadde yakamala okwanja ensonga ze ne zireeta omukulu amanyiddwa nga Honorable Ibrahim Nganda Semujjo bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza abantu nti mugyeewo ekyo ekigambo ekigamba mbu struggle y'aba National Unity Platform bokka nedda struggle yaffe ffenna buli agezako okubanga ate alwanyisa omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni ekyokuba nti National Unity Platform yeyajja mu maanyi amangi ddala neegezako okubanga ate ejjawo omukulu amanyiddwa nga Museveni tekitegeeza nti be bokka abali mu struggle naffe ab'ebibiina ebirala
naffe tuli mu struggle era nga naffe twagala omukulu oyo aberenga ava mu ntebe okitegeera sabe bemugenda maaso kubanga mugamba nti ffe okubeezaawo ebibiina byaffe tulina kusooka kufuna lukusa okuva eri omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tebigenda kubanga bikola ffe kitwagala kwe kujja omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni mu ntebe kati okitegeera kakati muba mulinda paka 2026 mwe mumanyi naye ffe twagala kati n'agamba nti ye abadde mu byobufuzi okumala emyaka 10 mirambirira naye agamba akalulu kagwa teba kwebaka n'ategeeza nti mwaka gwa 2011 akalulu kagwa waliwo kye bayita walk to work era abantu bagenda maaso okubanga ate bakikola mu mwaka gwa 2016 ne wajjawo kye bayita kye bakola kyokubanga bagenda ku street nga bagenda maaso okubanga balemesa Museveni nti ali comfortable okitegeera kakati essaawa eno mugamba mutya nti 2021 mumaze okulonda mugenda kuddeyo musisitire mwebake mukole kine Museveni mumuleka abere mu State House yebake ffe besibye twagala ffe tuli mu struggle twagala kugenda ku streets kwekalakasa era agamba nti ye amisinga ebiseera ebyo ebyokwekalakasa awulira abyetagako kopi okitegeera era nga agamba nti ye ali mu struggle era awulira ekizibu ekyamaanyi okuba nti agezako okubajjamu omuzimu ogwo ogubalimu ogwokuba nti temulina kyemukolawo essaawa eno naye nga talina kyakukikolera ye abategeezezza bw'atyo ayagala kugenda ku streets kulaga nti ali mu struggle si yaba National Unity Platform boka ebyo ebigambo by'omukulu oyo amanyiddwa nga Honorable Ibrahim Nganda Semujju Gwe Munnayuganda yeetaaza okugenda mu ggwanga erya Turkey okukola okusuubula oba okulambula weekwateredde atka owa atka unisex trends onakutusako visa mu bwangu ddala ate ku bbeeyi ensamusamu oli musuubuzi weetaaza ebintu bya mu nnyumba okugeza nga fridge, TV, computer, laptops, washing machines n'ebirala bingi ate naawe yeetaaza engoye ez'abakyala ko wamu n'ez'abaami n'abaana omuli t-shirts, suuti, empale, saati, kanzo, ebiteeteeyi tako n'engatto wamu n'ensawo mutuukirire ku nnamba ye y'essimu oba muweereze ka message ku WhatsApp +97377 +0M25770M260M262 oyo yeredi atka okukwanguyiza ensonga. Ate y'omukulu amanyiddwa nga Fred Enanga bw'ati avuddeyo n'agenda maaso okubanga ate yayogerako ku bantu abo baakoma ku bantu abo bagenda maaso okubanga beebuuza ku nfa y'omukulu amanyiddwa nga omugenzi Paul Lokech. Kulembeza mu bitundu n'abakungu okuva mu Katoli n'abavaayo ne balaga nti ekitula kino eky'omusaya kyatandika kitya okwetondawo mu mubiri ate ne kiryoka kitambula paka mu mutima kimale kitwala obulamu bwa Uganda waabwe Uganda nzijukira bulungi nnyo wano twavaayo ne tulaga nti abakugu abeekebejja omulambuzi baali bana abapatologists nga ne mulimu ne director atwala ebyobulamu poliisi AIGP Dr. naye nalabye eggulire liraga nti olanda Dr. Byabanga teyaliwo kutuga abantu fo patologists Dr. Byabanga patologists yakulemberamu bana bafuuke bana waliwo director wa medical services okuva mu UPC nobeera bataano waliwo personal doctor w'omugenzi w'okusi Dr. Fimpiping aliwo abantu 6 ne ba family representatives baali 2 kale mutandika okuvaayo n'amawulire agaagala okulaga abantu nti osanga ekikolwa kino kyali mu poliisi oba nekitawa poliisi buli kaseera lwakimwagala okukisikiriza ate nga ebintu bino ebiri osobola okukola okunoonyereza okulungi nga omunamawulire mu kifo ky'okutandika okusasanyusa ale ensonga ezigenda mu kkooti nga abapoliisi batunuuliza kikale kino naye ng'amawulire gootambuza mafuuko so mu kiseera kino IGP yalagira nti okusinziira ku kusaba kwa bakungu okuva mu Acholi baddemu bafune ebyaza mu basawo postmortem report ate bagezeeko okulaba oba waliwo kyonna kyonna ekyaliwo kiyinza okuba nti kyaviirawo okufa bakole alipoota nga nzijjuvu esobole okukakanya
abakyayingira bwetu kyene tuyingira abamazaalibwa era ng'omukulu namanyiddwa nga Mathias Mpoga Nsamba olunaku olwaleero yazaalibwa katumwagalize amazaalibwa amalungi ennyo ddala ate nga naawe atasobodde kubanga oleeta amazaalibwa go happy birthday mukwano omukyala amanyiddwa nga Shagi Agi nga asinzirawa mu kibuga Dubai agamba nti ayagaliza maama we amazaalibwa amalungi weebale kumuzaala maama yes ate nga akwagaliza birungi byerera n'omukyala amanyiddwa nga Hajara Nagujja nga asinzirawo Abu Dhabi agamba nti ayagaliza omukyalo no Mariam Namukwaya amazaalibwa amalungi era nga asinzirawo mu kibuga ekya Dubai songa ate n'omukyalo no amanyiddwa nga Akoraje Pauline yes agamba nti yeyagaliza amazaalibwa amalungi nange nkwagaliza amazaalibwa amalungi webale kukakkalabiza mu ggwanga erya Saudi Arabia ya songa ate waliwo n'omukyala amanyiddwa nga Namaya Zraika agamba nti ayagaliza omwagalwa amanyiddwa nga Yusufu mulangira Yusufu amazaalibwa amalungi bonna basinzirawo mu kibuga Dubai era nga agamba nti amwagala ebitenkanika yes bwentyo bwensobodde okubanga ate njagaliza abamazaalibwa nkonako ku mukyala amanyiddwa nga Michael Priska okuvaawo ewa Kenya Nairobi ate nga n'omukyala amanyiddwa nga Nasazi Angela okuvaawo Kigali nkutumiddeko nnyo ate nga nawe omukulu amanyiddwa nga Josh okuvaawo Dubai nawe nkulamusizaako nnyo nyini ddala bwentyo munzikirize mbere nga temberekereza atakumira mpera bankumire for now musule bulungi mbagala nnyo mweraba.